mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekiveera ekyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 28 Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsimu obooli kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingaka okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Uganda Diaspora Culture and Tourism Event presents East Africa Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 payable at Postbank Uganda account number 11100370000790 or www.udcate.org and send proof of your registration to presidential@gmail.com. If you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, and DR Congo, this is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends, and have fun. For more information, call +256 7833 77999 or WhatsApp +197 279 91241. The East African Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 is powered by Nile Holdings, Postbank, and Teddy's Events Deco. Public service yangamba omusajja tabankona kifo ekyo so nakateshiriyo mu public service teshiriyo kuba public service ina mpapulaze ya PS yangamba ze sina mpapulazo nazo nazo za public servant ko bayita Muhoozi nga advisor nere bwe kibaje ekiri oyo gogamba advisor era aba wa maje okitege kugamba boba kuba omukulezi ogwanyiza okuba na advisor naye nga munnamaje era asigala muki munnamaje kati era mu advisor yamanyi special operation era zino zakukoza amaje okitegeera tuizofuna operation maybe mu nseye gwe galwe yaga tulumba kaira aba muki mabera wa amaje kakati ebyo genda nga bambale t-shirt za yellow simanyi biki kakati bakwe bamanyi but kyegamba kimenya mateeka so fe kakati sawe no buzibu obuliwo nti mama w'omwana yamulemerera wamugaka muganja kukuba ongamba ngani wone ba anko nabo bagenda ne mwana gwe ngosi usempisa ogenda ovuma abantu ku kyawo ndi anko nawe nja kukuyisa moluyi kati eddenzi bwe lyafuse ku kyalo okitegeera bwe ligira iti otafire tugogambani nawe oli mubbi wabo bati anko tinawe nzalite mungambako akati tulina omulimu nga bana Uganda okwata ensuli zingize biteke ku miguwa tuiteke wilisano okuba diddeyo mukayumba yeno okuba but well apart from him not being part of the public service nokuba nti wa amaje okuba waliwo bino byenkubuuza kirungi gwoli wa amateeka mbozi tuba nazeeyo being a first son ayinayo privilege gyayine mukkiriza bino ebyokukola bino mu republic temubaamu bi first son temubaamu bi first lady. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine kanso male Mabirizi Kiwanuka. Nera Kiwanuka liryo. Yakulu nnyo. Welcome to the show once again. Twagala nnyo information yasinga otambuza obulamu bw'ensi naye problem gye tulina mu Uganda abantu tebamanyi kunoonya information. Ate ebintu ebisinga buli wobiteeka mu buwandiike tebabisoma.
so netugezaako okulaba nti buli lwe tukufuna empozi gamba oluusi abamu ebiwandiike bibabowa ebiwandiike okay abatawulira voice naye voice ne video ne woba oyoza engoye awo owuliriza luli interview gye twasembayo okukola abantu nga bakuwagira nnyo ne bagamba oyo musajja waffe oyo musajja waffe kale ate bulijjo nga bantu bagamba obeere waliwo abantu bonyumya nabo naga omusajja oyo aloopaloopa buli kimu yantama neŋŋamba bannange kati ekituufu kye tuliko kyeki kiri bwe kiti mu democracy katugere ku ssemateeka wa Uganda ndoza n'owe Kenya owa Uganda agamba nti katugeze ku bwa president omuntu awangula akalulu bw'afuna obulwa 5 ku 10 plus 1 is more than 50%. So osobola okufuga nga abantu abalonda abakuwa bali 50.0009 so ngoina 410.999 tebakola ki tebakwagala naye ate oluusi kikomaawo abo tuba tubaze balonze oyinza okwesanga magine ezimu nga n'abasinga tebalonze kati abataalonze obagattako n'abaana abataakuwadde oluusi ofuga eggwanga nga n'abasinga tebakwagala kyeki kye bateroga nti afuga mulala neyawangula mulala kiba kyanjawulo ate ndi mu democracy omutuufu nga akalulu kabadde kamazima bwenkanya tubalaba alonze so kyegamba nti abantu bonna mu democracy tebalina kukanyana byokola olina kufunako 50+1 naye ate 50+1 ne bayabalonze ojja so abateewandiisa kulonda ebisabisa babeera baba tebakwagala niera ngo bakola kibakola so abantu bakiri nomo gamba bisimwagala yawaba waba nnyo Mabirizi leyo nombuuza yawaba waba nnyo kiki atali wabi kati abantu bano balina emotion omukwano gubaziba ne bava ku principles tibajja n'agamba mpagira gundi tayagala gundi okumugambako ne bomuganda yo waye nganda bagundi awonyere yo nti muveeko bawonyera awonyere oganda bakati kikizibu kyabakola ki kyebalina that's why naye netalo nwanye nyingi kali wesanga buli omu otukomo omulinnyeeko nti oli agamba ndi muganda nnyo kusaba sajja wangale omuganda namwawabire nti amwawabira ati oyo naayitaawo naye wayitayo emyaka nakisegera nti aka ali mutuufu oli bw'atandika nti mpagira kyagula ino ganda namwawabire talina apapula nti amwawabira ati owa Museveni naye ng'ajjiraawo oli agamba mpagira bujingo nti omusajja wange yamukutteko so naye twabimanyira naye olusi bw'obeera waawo don't you like kati nga ku social media nga abantu wakiwode dda totyamu n'ogamba kuba kati olaba olinga one man army siri one man army just ndi leader kagamba leadership ensi bw'esindika ambassador mu ggwanga esindika omu naye nseberamu omuntu omu era okunaga obusungu nti ensi gundi naginyiigira abe nga Kikedi bwe yalaga obusungu nti yanyiigidde Rwanda agoba ambassador naye ye mugoba ambassador abagobya Rwanda yonna bagikoze eki agigobye nti mwenna mugende nze siri one man army ndi just leader ndi mukiise nkiikirira voices ezo there's so many people era ezinzikiririzamu era nebonagera bawoga nti busajja kyayogera kyekituufu enjawulo eriwo nti ng'anya okwekkiriranya ku bintu ebyenjawulo abantu abasinga byebalekkiriranyizzaako nti abantu abasinga bwebatuuka okugamba nti twagala kino naye bwatuuka naga nti njagala kintu njagala mukazi nti onoonya ki mukazi kyonna kye baleta kasita aba mukazi yagala nakyo naye ate nze nga nedda nsooka kwekenenya omukazi avuddewa ddala mukazi si mukazi naye alina amabeere oyagala kusooka n'olaba n'okakasa tomala gagenda ntyo kati enjawulo naye ate bantu bannayuganda bangi tebakola ki lwakuba nti abazungu bagamba entertainers make a lot of noise bano abantu atalina makulu baleekaana nnyo omuntu atalina content yasinga otteeka ssente mu propaganda ataliyo yasula abafeeka akawunti yakola ati kuba kimanyi saawa yonna bagenda mukuba kanatekawo mangu abeera stand by nti olage nti gwoli musiru gwoli bwoti neffe tetugana at the end of the day era ogenda okwesanga abantu abategeera gye bali bajja ne baleeta amazima era bamala okuleeta amazima aye ne bakitegeera nti bamala ensonga bwoti yaye bwoti ebintu bingi tuze tubira abaffe wano nga mu kusooka twakireeta balina balowooza nti byakusaaga nja kusookera ku kika kyange ekyekkobe bataka balyombanga otuswazizza katikira agambe beka kyeko twabidde kabaka tuli babi nnyo otuswaza otya ne baga kati mmwe
nze obukulembeze bwe nkola ninga dereva wa bus avuga abaana b'essomero n'abakulu ngenda bayisa mu kitoogo abatagala kuzibya naye munalekana mutya basi ngera givuga ngikole ki ngiyiseewo munansiima nkoze eki mmaze okugguka nenvuga basi ate wayita mmeka kabaka nga gobye nsoboleza ez'ekika ky'ekkobe ng'owaffe bamulangire nti ennamwama ti mwana gwe bayituyamba otuma kuba gwe bagasa abagamba naye dereva wodda ku simanyi abuwulira abaana simanyi dereva lwali bayongeza omuliro gukendeeze oba onaatuuka owaffe bwe yajja kati yakulira abataka abakulu b'obusolya naye nga twamuleta ku mpaka nga bonna bawakana noga nkirufu kyekituufu ndavuga tugende nabagamba mukibo nebagaa kati mwabatagala musirike mwebikire gye musigadde nze ndi ku steringi nemwolekera otwajja wano kutaka lya kabaka era ne baleekana nti omuwawaabidde kati owulira bugala ndibole kyatawanya abantu simanyi kyapa mugalo simanyi kakati simanyi jangu ennaku ziggwayo abo twabasootinga ebisigadde ebyamateeka tujabisootinga completely kati abo bonna ebusabala basanyufu nasana basanyufu omuwali yenna muki musanyufu ffe tukola otwagenda embaale wano Ssemujju oyo yennyini Ibrahim Ssemujju nganda bwe nawaba nga bayise etteeka lya egirimiti nga 27 nga 2 Desemba 2007 nga 22 wawaabira Ssemujju n'agamba Museveni yewawaabidde alesa abasajja be bawabire etteeka ze n'ensirika naye twali tuli awo nga tulina embaale naye Kadaga nga mutabukidde ebyakadaga bimutabuseko yamanyi tujja kugera mu ayikota byaggweramu nga tuli embaale ayokulaba nga mpoza namanya nti ayakata yewawaabidde akane myaka musanvu nga gikoze eki nga giyise leero nkwaye mbadde okwesya abaseegirinya baseegirinya musango kigugu waba waabidde kasoke male segment nti ey'abantu tubadoya nti abantu lwakinze enkola kyekituufu olwanyuma kikola ki kizuuka baseegirinya kasabagulako fayiro ey'okubiri e Masaka nga 29 ndoza nakuyala okwaga essimu ekiro kino mugambo white temuddayo kusaba bbayiro Masaka tekyali makulu tugende mu kooti ya ssemateeka batakute ebijambiya byokka osobola okugulawo fayiro 2 nina emisango gy'akazinde egy'abeesigye ekyo kiba kimenya constitution nga 3 nze nenkera ku kooti ya ssemateeka nentekayo ki omusango Lukwago ne bagana ttiimu yaabwe bonna ne badde e Masaka ne basaba bbayiro ne mugaa kyokoze kikyamu tebagenda kuwa ki bbayiro omulamuzi omupya tweyanze bwe yagitulamu n'agamba mbamye ki bbayiro ne mugaa Lukwago nga wakumye bbayiro teekayo endala teekayo ne bbayiro nga 10 tokuwa kusaba ki ningera kujja ne mugaa ate bajulira ku bbayiro awo batirayo obwo myezi emeka mbaze kuto baze kujulira ku bbayiro era ne bagikola ki ne bagigaana luvannyuma nnyo omwaka guno nduza kulinga kuggwako bajja mu kooti wano bagamba omulamuzi twagala nafugera mu kooti ya ssemateeka muga oganyo ogatta emisango olwo bakirayo wayiseeyo emyaka emeka 23 kati nga bamaze obbata bataddeyo nabo petition mu commission court era lero tubaddeyo nga bagamba nti bayimirize nze okuyimiza nakusaba mwezi gwa 8 nga bagamba yimirize trial kati nga bayimiza abasajja bagenda bawoza ate babayimirize naye nga nze nakirengedde dda nti ekyo kijja okukola ki so that's why ffe tukola abamu ne bakuba embeeko ne baleekaane naye olw'okuba nti ffe kino ekintu kimazeemu ebbanga nakisomera emyaka 4 naye njiri bye nakyo kati emyaka gisoba mu 10 so onasobola kiraba eyazze ejjo ku YouTube eyajjijjo ku Facebook onasobola tegeera mangu ago ye kasitaba n'omukulembeze we nti kyagamba kyekyo n'agendera awo ng'akubakerere kati awo tugende ku kyobadde ogamba ekyomusango abaseegirinya nkugambye nze nga 3 nagamba nti kimenya mateeka okuddira ebijambiya n'obikolamu fayiro esoba mwetya mwemu bwe bijambiya nga bijambiya fayiro gikoleemu bonna abaafa tezifule count za njawulo fayiro ey'okubiri gye bateeka e Masaka yali ekola kintu kimu bano kubakuumira mu kkomera kutta bbeero gye baafuna yakola ki eyasooka akati nensaba bayimirize okuwulira omusango nagenda osaba wano eno nga ndi luzira omulamuzi nanyooma n'agana otuwadde eti akati n'atuwadde eti kati leero gubadde gujja gwabaseegirinya nabo leero baleeseyo okusaba nga baagala bayimirize okuwulira omusango paka kooti ya ssemateeka ng'etapuse oba fayiro 2 ziri mu mateeka oba abajulizi ab'ekyama osobola okubalagira nga towulidde luno luyi lulala lwe bagenda kukuwaako obujulizi n'okuba mu mabbayiro ndowooza ebirala so tubaddeyo leero nze ngenzeyo okufollowing up kulaba kituusa era kinyambye okuba kati tukanyiza nti zonna application eyange n'eyabwe empya tuzuye omulundi gumu nga 3 mande ejja tulabe oba emisango bagiyimiriza paka kooti ya ssemateeka weenaasalawo oba tebakola ki tebagiyimiriza nze ndowooza yange eri nti girina okuyimirira basobola bafuna interpretation yes because that is it okay to have 2 cases over the same transaction kuba wano gundi omusajja yani ali mu ICC yali wakoni Ogwen
bamwana w'emisango kaga mweta naye ku file etya emu bonna obogamba nti nakola bijambia file inakubeere emu gamba watagundi kati ensonga ebadde obaero mu otya segiri. Well, last time we twalina kansomale Mabirizi ayina ekintu kye yahintingako kyali kya General Muhoozi. This I think last week was it Semujunganda again in Parliament eyagezaako okwogera ku kintu kya General Muhoozi byakola nalabye ne wafula oguto I think last night on Twitter nga ateekayo nti Power ne Bobi Wine tebasobola bakkiriza kubalaale. I think this weekend team MK babadde bayina wabulungi bwansi babadde bakola kati yadde ayogerako eri abantu nga baga nti omuntu agamba nti agenda kubeera kalulu 2026 nga ne bano bagenda kabeerako ate ye yatandise dde enkuŋŋaana azikuba bano tebabakkiriza. So nenzijukira kiri ekintu kyewannyonnyola nti olina omusango wetwali enakawa interview yasembayo we yali ng'wali otuteyo gwa General Muhoozi ng'oyagala bakuwe ku bipapula bye. Emisango mingi naye kansookere ku kyogamba ekya Power kye boogera simanyi agamba agenda beera kalulu bamukkiriza okugenda muki ndowooza awo tuba tuvudde ku point enkulu. Point esooka ti lwaki omwana akyali mu lubuto akayana kugamba muli basajja bakulu mutambula naye mutandise okukayana kakati omwana oyo omwana ebana biba bamuzadde yalisikira bano waliwo bazadde omwana oyo osanga alikola ki mumanyi mutya olubuto lunaavaamu mumanyi mutya oba omwana alifiira munda mumanyi mutya oba akazaane kakola ki nekakutuka tannagguka. Section 99 ya UPDF Act eri clear nti omujasi yenna ali mu service tajja kukola kintu kyonna kyali abufuzi ebyo ya 2:5 kiri as clear as possible. So simanyi lwaki bakemebwa Wassemuju ne ba Patrick Oboya Muliati n'abalala sikimanyi just bali reckless tebanakiwabudde okutandika okusika emiguwa n'omujasi ali mu magye mufo kyokutekinga method zo nokulanga omujasi oyo akwatibwa oba bo balaba it's a foregone conclusion. No. Because very many people including me we embeera gye tulimu tuga nti oyo mutabani wa president Kasuku tewakyali kyetuzza. Uganda si kyumba kya namwandu Uganda si kyumba kya namwandu nakyo kiba n'amateeka naye ekya namwandu wagala kiba n'amateeka nti okuba ne nnyimwa abayafa so omukazi kyasanga kyakola ki kyakola waliwo amateeka kati aba opposition abo singa babadde bali serious oli agenda ayina amenya amateeka ki abaganda bagamba nti ayina ng'omumbo waayita n'obubi ku ntumbwe kaka omumbo wa ayina obubi ku ntumbwe nolo kwa mumbo wakutta amafumu tewali agala mugaka tati omumbo wa wakabaka ana kabaka bw'anaamulaba nga ayina obubi ku ntumbwe banandi kati balina batya omumbo wa bakufumitira obufumu olwobukulembeze bubalemye kuba ekikufuula kalabalaba kabaka ekyakuteekesa oli kalabalaba wa kabaka kumulabye olina okulaba n'abambo wabe okitegeera constitution ya Uganda ekigamba nti buli citizen alina obuyinza okulwanira rule of law n'okukwasa amateeka n'ekiteekesaawo mu mateeka private prosecution nti buli omu afuuke kalabalaba waki w'amateeka kakati olw'okuba nti oyo mwana wa Museveni sebo mulaba alina obubi muleke mumukwate mumuwabire mufuneko summons kati ffe kyetukola kyetwamuwabire omusawo ku City Hall muluza ku City Hall koti bakuba olukuŋŋaanewa luza yali 10 October ekololo nayogera ebyobufuzi netumuwabira ku City Hall mumuyiseko summons ajje tujja muleka nga ayina kuba etteeka ligambe tajja kwetaba mu byaki mu byabufuzi nga savinga kakati omanyoto oba yewaggula eddenzi bwe liba ku kyalo nga lyagera lyewaggula ku bazadde baalyo buli kwana abakazi buli nywenjaga buli kola biki ekyalo mwenna nga mumuleka olwokuba omuzadde amutya era mulivumbiza ne mutwala ku poliisi nimugaza eddenzi lisusse niiseewo lyandikomye eddenzi lizo bali yewaggula oliwo omuzadde mukadde tulabange wajjajja agaliwo musukako n'agamba oyo okitegeera kati bwe libali yewaggula kanama mulireke lyewaggule. So point is bapatuuka Muliati n'abalala aba opposition bagoberera amateeka ga Uganda kyegagamba baleme ku misleadinga bannayuganda nti Kayine Lugaba simanyi era enkuŋŋaana zaakuba ayagalibwa president atya nga mujasi tulina mukwata kumuggalira tumutwale mu kkooti za civil
sibo bweziba ziga oba amajeka ganyo omukola ki omuvunana kuba PDF Act omujja asobola okuvunanibwa mu military tribunal ne mu civil oba gama je procedure bakotala abantu omunenzi akola misanga ali ku kyala agenda avuma awemula bwa ebintu by'abantu kuba kati byakola nti ali mu jasi yenga bwagamba ebiboneko by'ekijasi bagamba nti byakyama kakati bagamba mu jasi ne bamufuula general era ntumwabire luwero nti ewa general tubutegedde kuba mu UPDF mu commissions board UPDF act ya commissions board erina okutuulanga ne salawo kosi kyaba abajase banatuula bwe kwabongeza amadaala so promotion za UPDF teziva kiro nti kukobye kuwagundi kwadira nka yagundi eno tubiwakanya naye kati banda Uganda bave mu ogwo omuzannyo simanyi agenda fuka president simanyi yagambye simanyi atya wano kya kyatukwasa gundi wano bakwatanga basejjusa sikogera byabufuzi wano besije wale mpona mu court martial ngata bakola ki kugamba nti yakwogera byaki byabufuzi gundi Bobby Yanga ali mukola bavana harmful propaganda nti yakola propaganda ku maje so nze siri ku level eroza ambwa kati omusajja agenda okwesimbawo nze mulabanga omuntu ali ascend the public servant ali mu military service yafe mu capacity yo mutwasabire empapulaze tulabe yayingira atya amayinja galina jegali bategaliyo kwa tusobola gayi wagona tumuzayo ku zero mutekane mu komera meanwhile tuli ku steho tumugamba steho isa summons omulamuzi yangamba yali busy liwe nagenda yo kuguna misango gy'abantu amongo nanga omanyi omusajja wote yaddange yali mu komera mugamba okati nakomyewo bwe nafuro budenja kujja tukole ki tugire ne tujaga tumugulako ne emirala eyo jona jakuba enkuŋŋaane tujaga tugula emisango kuba takkirizibwa kubeera mu bantu wamajja abangambwa nkambwe abeera mu kayumba mu balakisi avaayo lwe bamwetaaze atakkirizibwa na kwogera republic alina kuyita mu kulayije waliwo gwe nawulira ng'awa excuse ng'agamba ebintu byakola abikola nga presidential advisor on special operations akonako katuyambeko ebbaluwa ya public service newandikira public service n'ekigambo waayi omusajja ono yaliko advisor musooka ekyo kifo ky'ogamba Museveni olwo yagamba nakibadde 2017 mbwera nakibeerako paka 2021 we yamugamba nti kati amukomezaawo simanyi land forces public service yangamba omusajja tabanko na kifo ekyo so nakati tekiriyo mu public service tekiriyo kuba public service erina mpapulaze era PS yangamba nze sina mpapulaze nazo nazo za public servant gwe bayita Muhoozi nga advisor naye bwe kibaje ekiri oyo gwogamba advisor era abawaamaje okitegeera kugamba boba kuba omukulembeze ogwanyiza okuba na advisor naye nga munnamaje era asigala muki munnamaje kati era mu advisor yamanyi special operation era zino zazikuba za amaje okitegeera tuiza ofuna operation maybe mu nsi y'egweruka lwe yaga otulumba kaira aba muki mabera wa amaje kakati ebyogenda nga bambala t-shirt za yellow simanyi biki kakati bakwe bamanyi but kyegamba kimenya mateeka so fe kakati sawa no buzibu obuliwo nti mama w'omwana yamulemerera wamugaka muganja kukuba ongamba ngani waliwo ne ba anko nabo bagenda ne mwana gwe ng'osuuza empisa ogenda ovuma abantu ku kyalo nti anko naawe nja kukuyisaamu oluyi kati eddenzi bwe lyafuuse ku kyalo okitegeera bwe ligira iti otafiire tugwogambani naawe oli mubbi wabo bati anko ti naawe nze ate temuŋŋambako kakati tulina omulimu nga bannayuganda okukwatirira ensuli zingize tuyiteeke ku miguwa tuyiteeke welisana okuba diddeyo mu kayumba yena okuba but well apart from him not being part of the public service nokuba nti waamaje okuba waliwo bino byenkubuuza kirungi gwoli w'amateeka mboozi tuba nazeeyo being a first son ayinayo privilege gy'ayina mukkiriza bino ebyokukola bino mu republic temubaamu bi first son temubaamu bi first lady republic ye budget ebere opposite ya feudalism oba ya kingdom nti mu kingdom yebera abantu mbu waliwo kirasi ye category y'abantu abaki abenjawulo bali okufuga akati abantu bekala kasenyo mu France ne wane bagana eno group yo yani yo teva mu bakazi gafe tuvaamu ne bagoba onaje babagoba ne bakala republic etegeeza nti abantu bonna bali ki kyekyo ojjawe kakululu no bagama mu nyambe bakulemberemu gwengo muki ng'omuntu era obuyinza babukwa gwengo muki ng'omuntu era no bakulembera ng'omuntu bakowa ne bakugoba
iyo republic tayina first son tayina first lady tayina simanyi bikibi tebiri yo republic neba nachema yababireta babisakanyize mbatekewo embeera nti bobo nti yo group yanjawulo si batabbo gayo bagamba bano babaka simanyi bamzaana makundi abiri nga babalimba so group si yanjawulo mu republic temuli bi first son bwaba first son alo bakyagenda mu maje shikiza yanoonya mulimu oshegera singa kyali kifo nga mu republic okubeera omwana w'omuntu yawamba obuyinza mulimu ayo bwakyanoonya omulala ayo bwakyatamu obwa advisor yali badde yetuulira bwetulizaawo gwali badde mulimu gwakola the same way singa yaliyo first lady nga nagwo mulimu ayo lwashi oyo mukazi yagenda ne yesimba wabere mupyafu n'omusaala gwa lwashi yamaana alwana nyala benga asigala minister so mu public yote bibaamu babeera just kuba confusing amateeka ga Uganda gonna constitution ne wagwa kina yoko first son tabiriyo but bine byaligo perspective nga tubiziza wali nitunyumyamu wano no wano kubiza wali okay lwansonga eno Uganda twagitunga butunzi eno nsi ntungirire twagitunga namawanga kaga mweta 5 tugamba amawanga nga bwe tugitungiridde nga bataka agenda ofuga ki egwa chetutungiridde okusobola okusigala nga kiri wamu b'ekiti kati mbadde njagala kubuuza yesterday or the other day the general tweeted nga nze nina hardship y'okumuyita general muyite Muhoozi because nze nganze obwajje n'obwembu busabusa gaine omusange ruwero mu Sena House number 2 ya 222 engeri gyebaza n'empapula ziri nsaba nti bamukuza batya kugamba ndabanga game oje yeryawo gye bakuza Mabirizi ngole busajja mukambwe nnyo sebo amateeka kye gagamba gwe oyino kitu kya general does it go down well with you kuba kiririgo nchubakanya ne mateeka ate kiri dangerous ndi botuma omuntu biranka bya general enkere ne tulumbi bono ne batulumba nga jina tasoba na commandinga wadde kantu konna atenga mwamu wabiranka ikwali bateri bweddeo babate batuwambye ne kwamini bo bataza ne batuwamba yainanga wana abasajja simanyi governor wa amanyi Nasuru ali mu Kampala Tanzania egenda okulumbanga ate yamenya mu jjenje kalunga tebatuwambye abasajja abo tebaali baamanyi nga bwe baali bagamba kankubuulira omujasi ng'alinga mbwa embwa eba y'amaanyi okukwata ababbi kasite bali mu kayumba kuba batemanyi nsu za ku kyalo lwera aliko tambula ku kyalo ddamu kukwata mubbi anti buli ajje bemumanyi olusu buli ajje bemumanyi olusu kakati omujasi bwajja mu bantu aliko okubakwana abakazi n'alya ku nguzi n'atambulako mu bantu batambula nalaba nga bakuba engalo n'amanya nti abantu banywera ddala kabbi obulamu buli eno afuuka indisciplined bagenda obbaluba basanga atamidde naye mu barracks omufuga sikirizayo mwenge sikirizayo kiki n'abeera nga ali ku kya discipline mulimu gwe saa yonna ebaga batulumbye omulaba ali ludda wanti ali ku nsalo y'egindi ye abeera atambula dda ku ekyo so bino si byakusaaga bali abakola sisitemu y'amagye baali bakimanyi lw'omujjawo najja mu bantu era mbalaba kati awo bakwata ababoda leero nsanze by the way togereko nsanze omujasi ali mu bibombola bino ebya green mayeka uniform ya green ey'amagye ng'ayimiriza owa boda ali ku yadi nenjagala okubuuza nti ababoda abajasi batandika okukwata ababoda naye mu bwongo bagende nga nti owaayi buli omu asobola okwenforcinga land order olwagenda ova mu land order mu constitution enforcing wa police kuba yo gye twalenda okukwata aba civilian oli kasita omujjawo n'omuleha n'abeera mu bantu obujasi babumuvuddeko kati waboda kwayimiriza ayinza omumwayinguzi ya mitwalo 5 juko to mwemi twala na mukago mwezi ataba ajifuna koloni ya wazalendo aba ajifunako neki abasigazanga abiri netumwe ebyokulya n'engoye tumutukiza gulangoye tumwane n'empiso tumwane jirita kagwebera awo yemmere awajjo okulwana buli kimba kibawa wabere wasobola okulwana atotandika omuleta mu bantu eno kyokola dejibu zonna ezigweza banakyemalira zisoka kujja maje mu barracks ezayita mu bantu zikubba citizen awo nga bagenze bafuka indisciplined batandika okuwulira nga amaanyi kati bagayina bafunye kasente babula n'ekifuna bo bakisona basobola okufuga eggwanga nabo sente bazitegedde era kasita omujasonako muwa sente nnyingi simanyi alidde ku nguzi simanyi akwanya abakazi nga bw'ayagala kuba mu UPDF Act mu rules omujasi akirizibwa kuba na mukazi paka nga mazemu wakiri emyaka nga 17 tumalaga wasawa sooti wow so ensonga ziri serious bwezito si byakusagira musangizi last week
etteeka ery'ebisiyaga etteeka erirwanisa ebisiyaga lyayisibwa parliament naye speaker bwe yalangirira nti proceedings zigenda kuddamu omusajja oli honorable Asumani basalirwa bamukwasiza manto nti kati kivuge novayo noga nti basibo ne bannyabo eyo si ejja okuba emmanya y'enkoko etteeka si bwetyo bwe kijja ottambula abantu ne bagamba nti Mabirizi ate kati owagira basiyazi era nakyemaliya bwatyo bwakola gamba ntero mbadde nga example nti bwensanga okuba mukazi w'emiggo nti yayenze ne kugamba why lwaki okuba omukazi ati kyeka gwa mwenzeeko lwaki ongana omukuba so eyo ndowooza nafu nnyo okitegeera point eri nti omukazi takirizibwa kukola ki kwenda kukubwa nze kyendeese kukubwa gwe omanyi omukazi wo okwenda yasinga okumanya nti mukazi wo lwaki yakulesewo in the first place nagenda nayendewo omulala kati nene bwaba akikoze amateeka gakukiriza kumukola ki kumukuba kati nze wenzijiddewo negamba tokuba ki mukazi akati gwe ndowooza nonga nti kyakala gwe wamwenzeeko naye kankube kukyaka gwe wayinza ku mukazi we lwaki ongana omukola ki okumukuba naye watuuka okusiba okuba omukazi ng'ojuga nagamba nti omukola ki tomukuba akati Uganda erina ssemateeka ba MP abo simanyi lwaki bakyamuka nnyo nga bazze mu parliament bakyamuka so omulimu gwaffe mu constitution kubayiwako mazzi olaba nga bakola ki bawola nga bakyamuka kwegamba baata kipropaganda ky'ebisiyaga ng'olinga alowooza nti ebisiyaga oba nzige oba covid nti ebisiyaga ng'eringa bugamba nti waliwo ekibadde ekyamaanyi ekyakoze eki ekyagudde nze nembaga propaganda wa Museveni yamuleese yamuleeta yennyini atya Museveni alina ebizibu n'abazungu ennaku zino bayimiza pipeline tebakyamwagala baagala okulikozaayo akalulu ke bamukoowa kakati abe tebakyamuteekako attention bagamba bayimiriza amafuta ge biki biki nanonyayo kaanabafundizaamu bwe yakalowoozaamu n'agamba nti kati ebisiyaga bino osanga bwe ndikomyawo luli bwe nakakozesa mu 2014 kankolera yanenganya ndaba Obama osanga kati bwe nabikola ki bwe nakakomyawo kajja kukola ki kukola naye era nga bw'omanyi etteeka bwe liyita mu Bungereza bulijjo limala emyaka nga 3 nga tetukanga mu parliament waliwo gye bayita user department esooka oku identifying nga waliwo ekizibu muki kati saawa eno yabadde DPP yasooka okugamba nti waliwo ekizibu ekiri mu nkwasa y'amateeka ku bisiyaga twetagayo etteeka eddala n'awandikira Minister wa Justice naye n'ategeeza cabinet n'egamba kale mugende principles zino mugende mutandike ne bagende ewa draftsman ku bamuta parliamentary council naye n'aweereza ne bagenda mu bitundu ebyenjawulo nze neetabako mukola fish act n'abavubi twamala emyaka ng'ena nga muli awo tutambula ne tusinkana leero najjeera ekya twesanga egindi enkya tusese enkya wabikola tteeka litya so bagenda oleeta mu parliament nga minister alireese nga limaze emyaka nga 3 twakolako nerya bamanerenda era 2016 niye bandika okuyiteesaako noza mu 2013 12 omulol reform commission bandika okulikola ki okuliteesaako so etteeka ettuufu ekyo likola ki bwe libeera kakati bino ebyekivandiro bya Museveni nga ayagala okuyisaawo egirimiti mangu bwe tebujja mumala nga okuyisa ebisiyaga mangu kyabaita private members bill nga bwe yajeeta ku Rafaelo Magezi nga bwe yakuna bwe yashopinze basali omuyambi wa Anita Amongo maye basali atuuka kati munyonyo wa Anita Amongo muyambi we kumpi muyambi we kuba era Anita Amongo yagamba goba olireeta naye n'alireeta kati n'amufuna bwe bamufuna naye najja neyeteeka mu kintu kyatamanyi mbwaleese etteeka so point ekisooka ebisiyaga n'essaawa Omuseveni n'asayininga tteeka bimenya amateeka mu Uganda mu section 145 babipanishing na life ya penal code 146 bwogezaako attempt myaka 6 so tewali kibalimba abantu mbu waliwo emergency ekyo kisooka ekyokubiri article 93 ya constitution egana private members bills mu tteeka yonna erimu expenditure so lweza leeta tteeka nga lirimu okusiba abantu okubateeka amakomero obulamu bwabwe bwonna okubaanika kalabba private member yalikoze eki yalireese ekyokusatu parliament eyo mu constitution erina okugoberera procedure zonna n'amateeka gonna aga Uganda parliament esobola kukola tteeka mu wiiki emu abaayi abasiyazi bali Kampala wokka because bo baayitako bantu b'e Kampala balodoni badokita abanadini bapasita b'e Kampala bano baseru bagundi bano simanyani
ono mukwano gwa esempa simanyi ne muganda wa Pastor Male mujje mutubulire mukaawo wiki emu public participation standards zetwakana embali ziba zisse wansi zetwaka abantu balina okwetabamu parliament kyakigana bwe bali serious nti Uganda yonna erumwa nnyo ebisiyaga bati yagenda kekasese ne kubaako olukungana mu kisaawe abantu bagamba ku birowoozo by'ebisiyaga lwaki yagenda kembali constitution yaffe tekiriza aba MP kwefula bannakyemalira ekitugita mob rule so ekyatuwawabiza mu kusooka ntugamba nti ekisooka speaker mu constitution alina kubanga ali neutral yalina oludda kwagwa yali alaga ntabyagala ayagala etteeka liyite ekyokubiri speaker alina kuba neutral constitution kyemugamba ne mu common sense kuba presiding over opposition ne government yesoka lwaki bamala omulonda alayira bupya ndingenda okubalamula ekyenkanyi era kuba kalulu speaker yoga atakuba kalulu yababuuza yes or no yes oba no kayane ye bwabanga ali ku yes okuba ku beginning ali ku yes tujja kuliisa ekiba kibe era gamawanga mabinyo enigyo tujja ziggala era kitegeeza bano balina ebirala bibagoba kati speaker ali bwatyo etteeka balese mu ngeri emenya amateeka tetuyinza kukuba ngalo olw'okuba batulimba balwanyisa bisiyaga zifu bisiyaga tibakizibwa mu Uganda tulina okukuuma rule of law ngeri upheld bali reckless tebamanyi bazunga buzunzi bagira bugezi kati balekana ne balekana ekyavaamu nti UN egambye ndi US egambye biki ekiravaamu nga economy eddamu kugwa olwo eri wansi olwo yanafuye akati wabula gwero oyisa ekiteeka ekiri reckless ennyo ozungu otuma budumira okuba gwolowooza nti bakuteekera amafuta oyokana amafuta bakyagala era enkera yatoka nti basaze budget yaffe lwaki basala budget yaffe nga kati ono alowooza sente z'eggwanga zijja zitya toba reckless bwotyo toba reckless kwegamba feruli etteeka kadde tetulina buzibu nalyo libonereza muntu alidde bisiyaga wakitegeera bwemufunako obujulizi oba oli waganda mwesima tuddeko mukwate naye okutandika okwagala okusiba abaana baffe abeeyisanga abakazi ng'ate balenzi okusiba balandiroodi mbu yapangisa abasiyaza ennyumba fenyi oba ofuse kintuntu tetuyinza kukkiriza ebyo bintu kugenda kugamba nti wakoze etteeka naye bwe tubagambako nti mulabeka muli basiyazi newe banaakola batya black mwe nebwe n'abayenkanawa etteeka tujja kulisazaamu kuba limenya amateeka teryagoberedde process ya constitution ate eddembe lyaffe nga bannayuganda mu article 38 ya constitution okwetaba mu nkola y'amateeka obuyinza obwo bwe balina naffe twabwerekera buli kye bakola bamala kukola ki wano kwegiri nga baddayo ne babuuza abantu kuno kyanjawulo kyekibeerawo nti asomana ajja tutulanga nantamonge Kampala mu wiiki embaga ye tuyisiza etteeka era parliament yonna simanyi n'empuuka n'opposition bonna bakkiriza tukube engalo waliwo opposition kati opposition olaba bakolagana ne Museveni ng'olumanya ebizibu bitu bitabuse bagaba bavuganya gavumenti kati mukkanya mukyati bukole etteeka mu wiiki emu magezi bwe yayire tatwawakana kati abaaye Museveni bw'akola etteeka ly'ebisiyaga mu wiiki emu ne mukuba engalo mwenna bw'alireeta eri okugamba nti olonda nkugjeewo ng'ate mumuwakanya kati kanso gwe totidde bantu kugamba nti oli musiyazi kakati obusiyazi bwa bujulizi bwe ndi musiyazi obujulizi bino obbaawo naye ndowooza ne John ndowooza nageze twitter yange ne Facebook ne bagamba mmwe abaleka namu tuli basiyazi tulina abakazi tumanyi n'abakazi awo okubasanga ayo tulina abakazi bwe tuba tunoonya beeru tetunoonya beerusiza naye mulina okubira constitution si ye point eyo tetugera ebyo byokangakanga bagala bagamba nagoba ku nswa nti oli omulalu anti ayagala oziveeko mbodo yazi yoli alaba oli nti wewe nswa mulalu laba kwadduka naye ngodduka mulalu yakola ki nga yayola ng'atali kw'okulya nga n'okusibasiba ng'ateeka mu kutiya ng'atwala naye gwe yagamba oli omulalu kati tugenda kuva ku mulamwa gwaffe wakuwanira Ssemateeka ne bagamba Ssemateeka alinga mwango rule of law n'enfuga Ssemateeka eringa mwango gwa luggi okola ekitanda ekinene tokoona mwango kugwa oyiseewo ki ekitanda kyosumulula oba kyoyiyayiya nekiyingira kati Ssemateeka wa Uganda n'amateeka agafuga enkola y'amateeka so olw'okuba mufunye ensonga ebookya nti yabisiyaga tetugenda kumenya myango gyaffe tugenda menya Ssemateeka mu anti ebisiyaga byazze no kuba ate awo babeera basetinze president nti ekitegeeza bwe tukikola wano beetuti n'oluddako tujja kola ki ajja kujja Museveni mu wiiki emu agayise etteeka agamba akalulu tukagyeewo munaamukola ki nga namwe bennyini babasabira opposition ne bampuuga mwakuba engalo nga muyise etteeka mu wiiki etya emu tirigenda kuwoneka abantu kalabba kalabba kubasiba mayisa kusiba balandi road oli awo olina nnyumba zo
wazezimbira bali bazze bapangisiza omala bakebera okujja kati ng'ogamba nti tubeera tulina teeka kamera mu buli nnyumba kati abantu abalirekeresi bwe batyo constitution tebikkiriza kati ugaye nti anti waliwo ekyaziza tuyinza kukkiriza ebyo kati ne banayogera batya siri musiyaze kirikiriya abakazi bange bamanyiddwa n'abatono abamu abakyala but nene case tubagera tukanga constitution ino kuba complied with ayinta amonga ino genda demu ku state hall emisage gimuvunaanibwa ejja kumino gye nabaguddeko empye gy'okunyomola kooti naguli omuntu omukulu gujjanga 13 era ku state hall epo tubagera kutiira bayaya yabo. Wow. It's always a pleasure having you. Kale. Omanyi njagala nnyo I'm one of those people abagala nnyo yimirira ku kyemba mmanyi. Lwakuba nti society ine engeri gyezze etufugamu. Kati buli lwolaba omuntu ng'ayimirira ye ku kyamanyi. Kiri very important nnyo. Society togifangako. Society always ebeera consistency yo. Kati gwe kanga mu kiringa bobe yagala okukakasa ennyumba oba yaguma ate ekisenge kyewazimba ate kyonyeenya bwe kibala kyaguma kiyiika kituufu sasa oluzebe ku checkingamu anaye bodduka I hope eventually tujja peaking tujja moving into the culture of what you're doing n'okutegeera abantu bapeakinze abantu ba fundraising nagamba buli abantu batuwadde sente kuva Mbale ba fundraising bagayi tugende mu maaso bapeakinze banna Uganda bwe bapeaking just waliwo omuyeye ugenda kuleekaana naye nakwera kumande kujja ne kukakkana bakobe bakerera abamu baali bagamba nkolera mu 7 bagenda okulaba ate mu 7 asibe emyezi 18 ate balowooza nti bamuzi ate babasibanga wakati bwe olwaga ekirala kanne bitu kumanyi bikyamu nante n'ekirala nti abantu kati last time nina guy ali mu America yali aŋŋamba nti musajja ngoyo Mabirizi problem gye babeera nayo nti oluusi tetubawuliza nanti of course okukola n'okwogera bikontana nnyo omuntu omukozi ataba na budde bwa kwogera bungi nanti of course sometimes explanation yeetaagisa kati olaba wali kyonnyonnyodde ku kika ky'ekkobe nti abantu abasinga tebaasooka kitegeererawo naye ate bekyamala okugguka ne bakitegeera of course that's why tufuna time ng'eno tugaa nti okay jangu twogere ne of course schedule eba tight naye nga of course we not okutekawo time because you know be balancing omuntu ne muwayamu but thank you for your time nja kunonyako n'omwezi ogujja at least be maso okufuna omulundi gumu omwezi no worry we mba nina time tubeera nga twogeramu ku Facebook osobola omufuna bagiyita Facebook Uganda People's Interest Twitter Male Twitter Male Mabirizi HKK number za fundraising ne WhatsApp 701 881231 ne 787263086 ngozi songa mangu abantu banaziwulira ngenda zidda mwate lanjo gana speed ne kati kanziddemu 0701 881231 ne 0787263086 but do you offer legal services omuntu baba ina gwayagala okuwawaabira bagaye bagende mu advocate bagende banonyelo farm zendi business nkola mirimu gya gwanga okay. So thank you very much for your time. You're very busy man okufuna si kyangu nakunonyeza kuva last week nga tofunika naye ndi wa mukisandi nkufunye leero and thanks for your submissions. I hope oyina kyoyizeemu ne kyotegeddemu comment beera ng'oziteekawo wansi ajja kuba asobola okuba nti aziraba walozoddamu then of course you can reach out to him ku simu ye and his social media platforms abaagala emboozi okweyongerayo nina ddala abantu abali ebweru babeera n'emboozi nga babuuza bakola kino naye ng'oluusi kyombuuza sisobola kubeera ng'ate nkikuddamu so you can get to him directly and you see how you can proceed from there. Until next time mubeere bulungi mweraba.